Kaakati omwami ono mukyala we yamugambye amutwalekokko mu kika kyabwe gye bamuziika n'abaana bwe bazadde nabo abatwalekokko balabe ku taata waabwe gy'ava gye bamuziika. Omwami yamugambye temuli linnya gye banzaala. Ekisookera ddala nakoowa ab'ekika kyange nga ntandikira ku taata, nakoowa baganda bange, nakoowa bassenga, nakoowa buli muntu yenna yenna ava ku lulyo lwa taata wange. Mukyala we n'amubuuza lwaki oyogerera bw'oti ab'ekika kyo. N'amugamba nti abo boolaba bannangiranga obusezi bwa maama, kubanga omwami ono maama we yalimu olusezisezi, akuze ne baganda be bamuvuma obusezi bwa maama we. Kaakati yabakoowa agamba kazaale abaana be nga bangi, kasita Mukama yamuyamba alinamu ku ssente agenda kukola ekika ekikye. Kaakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omwami ono mu comment section mwali era buli kye musalawo ne kye muteesa agenda kuba akiraba. Okusalawo kwe yakoze kutuufu? Ebigambo bye yagambye mukyala we nti agenda kukola ekika ekikye ab'ekika kye yabakoowa oba nedda? Kakati wuliriza, omwami ono bwe yali ng'akula taata we yafuna maama we, naye taata we yali musajja nga w'abakazi bayitirivu, nga akuba eno akuba eri, kwegamba ng'azaalazaala abaana mu bakazi ab'enjawulo. Era omwami ono taata we yamuzaala omwana omu mu maama we, teyamuzaalayo na muganda we mulala. Kakati maama w'omwami ono yalimu olusezisezi nga maama asera, nga maama asera, atera okusera ekiro nga talya bantu, naye bano abasezi abasera ennyumba oba abasera ennimiro. Kati olunaku lumu maama we aba asera, piki yamukoona ekiro ng'adduka. Maama we piki yamukoona ekiro ng'adduka ng'ali mu kusera. Omwami ono mu ebyo ebiseera yali akyali mwana muto. Maama we bamala okumukoona bagenda infact n'omuntu eyamukoona yamuleka awo. Bagenda okukera ku makya nga maama we ali wansi baamukoonye nga baamumenye n'amagulu yenna yenna. Munnange ne bakwata maama we ne bamutwala ne bamuziika. Kati ku kyalo kwe nnyini omwami ono kwe bamuzaala, abantu ab'enjawulo batandika okumulangiranga obusezi, naye nga ne famire kennyini gy'avaamu okuli taata we kennyini amuzaala nga naye amulangira obusezi bwa maama we. Baganda be bennyini abazaalibwa taata we mu bamaama abalala nga nabo bamulangira obusezi. Omwami ono n'akula nga bw'atyo bw'ali. Ku ssomero gye yasomera taata we yamulumbanga ku ssomero n'amugamba neggwe kyana ggwe kyova olaba nga ne maama wo yali musezi, simanya watwala busezi bwa maama wo, mujja kufa bubi nnyo era ojja kufa nawe nga maama wo. Taata nga yalangira omwana obusezi bwa maama, naye ng'ajjukira taata w'ono omwami yagenda okwana maama w'ono omwana, ndowooza ng'akimanyi era yagenda okumuzaalamu ng'akimanyi. Maama yaseranga ng'ali ne taata w'ono omwana, naye taata teyakumaakumanga mwana kumugolola, kumwerabiza busezi bwa maama, wabula ate taata yabumulangiranga. Kyokka ne baganda be abazaalibwa mu maama omulala bwe bawuliranga nga taata amulangira obusezi, nabo bagendanga mu maaso ne bamulangira obusezi kye kimu nga taata bw'amulangira. Kakati omwami ono n'akula ng'alina obusungu n'ennugu ku mutima eri taata we naddala, baganda be, na buli muntu yenna yenna akalandira ku kika kye era n'abakoowa. Bwe yakulakulamu n'amanya nti tagenda kusobola kubeera ku kyalo kuno nga bamulangira obusezi bwa maama we, nga bamuvuma, bamuboola, bakola buli kimu. Olumu essowaani ye kwaliira nga baganda be tebasobola na kugiriirako kubanga baali bamwenyinyala nga bagamba nti ayinza okuba nga munnange naye maama we yamusiiga obusezi naye n'abubasiiga. Ono gwe mulaba yalinanga esseppiki mwafumbiranga yiye, essowaani kwaliira eyiye, n'ekikopo kwanywera ekikye, ebbaafu mwanaabiranga alina eyiye, akadomola alina akake, nga baganda be tebagatta kintu n'eki na mwami ono. Naye munnange bagamba nti ku nsi ya Katonda eno toggwamu maanyi era toggwamu ssuubi. Abakuvuma kati olugero lusobola okukyuka ate ne baba nga bwe bakwetaaga. Munnange Katonda laba bw'ayamba omwami ono n'ava mu kyalo n'ayolekera e Kampala n'atandika okuyiriba, n'ayiriba naye yagenda okuva ewa taata we
nga mu butuufu bonna bonna abakyaye era ng'alayidde taliddamu kwesembereza muntu yenna ava ku lulandira lwa taata we. Bonna n'abakyawa ne baganda be. Munnange n'atandika okukola ebbanga ne liyita n'afuna akasente. Bw'afuna akasente n'ajja n'afuna mwana muwala gwe yakwana. Ono mukyala we gw'alina kati. Ne bakola bonna ne mukyala we ne bakola. Mukama n'abayamba ne bafuna essente. Era omwami ono ayinamu ku ki? Ayinamu ku ssente ze. Si mugagga byomera bifeekende binnyonkondo naye ali bulungi. Alinamu ku ssente. Baganda be abaali bamuvuma batandika okumukubira amasimu nga bamugamba baaba twagala emirimu tetulina, twagala ojja otuwe ku mirimu eyo mu kibuga. Buli amukubira gwa bulookinga. Taata we amukubira essimu amugamba mwana wange wandeke eno mu kyalo, giweza emyaka nga 20 todda mu kyalo. Mwana wange nakukola ki ekyo obutajja kunnambulako, maama we yakundekera. Omwana olwa ebigambo bya taata we ng'amugamba taata wannangira ng'obusezi bwa maama. Baganda bange bonna n'obateekamu ebigambo biri nti nze ndi mwana wa musezi, nkuze wakaawo nga bamboola. Taata mundeke munneesonyiwe nabeesonyiwa. Taata ne bwakuba essimu omwami ono tamukola ki? Tamukwata. Kaakati atuuse ekiseera azadde abaana. Omwami ono alina abaana bali 3. Mukyala we gw'amaze naye ebbanga yamugambye ayagala kumutwalako ku kika kyabwe. Ate ne bano abaana baazadde nabo batwaleko ko balabe ku gye bazaala jjajja waabwe gye babaziika. Omwami ono n'agamba mukyala we nti nnyabo, mu kika kyange temuligendayo era temulirabayo. Mukyala we n'amubuuza lwaki oyogera bw'otyo ti mu kika kyo tetuligendayo era tetulirabayo, kiki wokolayo ki? Amugamba sirina kye nakolayo naye amazima go gali nti nakoowa abantu b'ekika kyange. Omukyala n'amubuuza bakola ki? Abantu abo bampisa bubi nnyo nga bw'okiwulira. Abantu abo bampisa bubi nnyo, sibaagala, sibeetaaga, siribeetaaga. Eky'omukisa omulungi nti Mukama abadde ampadde kasente, ndi mu nteekateeka zikola kika na kijja kyange. Era omwami ono ayagala kufuna ssente ateekewo ekijja ekikye. Mukyala we n'amugamba nti munnanga maama wange yali mukazi ng'alina ebintu bye byakola. Teyamunyumiza straight nti maama wange yali musezi. Okwerekeramu kali akatiibwa. Yagamba mukyala we nti munnange maama wange alina ebintu bye yali akola ebitaali birungi. Ne maama wange ebintu ebyo bye yali akola ate byonna baabiteekanga ku nze nga babinnangira. Taata wange kennyini anzaala n'atabavaayo kumpolereza kubanga taata tekimufuula muntu mulungi kuba naye yali yeebaka n'omuntu omubi. Taata kennyini naye nanzirako nannangiranga ebikolwa bya maama wange nga nze sisobola kumulangira nga bwe yali asula n'omuntu akola ebintu bwe bityo. Mukyala we n'amubuuza bintu ki ebyo, n'amugamba waliwo ebintu maama wange bye yali akola naye byo ne bwe sibikugamba kubanga tebirina makulu. Naye amazima go gali nti ab'ekika kyange nabakyawa, nabakoowa, bannyiwa bantama. Naddala taata wange ate ye simwagalirako ddala. Omwami ono yakyawa taata we ne ssekukyawa yenna. N'akyawa baganda be bonna. Talina gw'ayagala kuwulira, talina gw'ayagala kuwuliza. Ne bamukubira essimu nga waliwo afiiriddwa mu kyalo talinnyayo. Ne ssente ze tazibawa. Tabawa yadde n'ekikumi. Abagamba nti nga bwe mwamboola nga ndi muto, nakati munneesonyiwe nga nkuze. Neerandiza nzekka, ntobye nzekka, nkoze nzekka, munneesonyiwe. Akasente akatono ke nnina abaana bange kabakalye, abatagenda keera ku makya kunvuma na kunnangira mu bye mwannangira. Era omwami ono ali mu kuteekateeka kuzaala abaana bayitirivu nga bwe kisoboka. Agamba mukazi we nti olina okuzaala abaana bayitirivu nga bwe kisoboka, neetaaga abaana. Era mukyala we n'amugamba nti bw'onaaba olemereddwa okuzaala abaana, okunzaalira abaana, ŋŋenda kuwasa omukazi omulala.
ngenda kuwasa omukazi omulala nsobole okuzaala abaana nkole ekika ekyange, nkole famire eyange. Ettaka lyange ngenda kunoonya ssente awagenda okubeera ennyumba y'ekika. Essaawa zino ye ne mukyala we tebapangisa. Bali mu kibuga tebapangisa, beevuga, akasente balinamu akatonotono, naye enteekateeka ze za kukwata famire ye, abaana be baazadde abakolere ekika ekyabwe, abakolere olulyo olwabwe, bamanye nti kati daddi tuva wano. Nawe bali babakuze nga beerandiza nti omwana bw'akula n'afuna mwana munne agenda kumuleeta wano mu maka ga taata we amakulu, agenda kumuleeta wano ayanjulire wano oba akubire wano embaga, oba waliwo omuntu afudde oba afiiriddwa, ekijja bakiteeke wano, wabula so seeri gye bazaala taata we gye bamuziika. Eyo yakyawayo, yakkoowayo ne ssekkoowayo yenna tayaggalira ddala tayaggalirako ddala yadde n'okumanya. Omusajja alina obusungu, naye njagala okubuuza mwe mwenna abandaba, omwami ono alina obukyamu bonna bw'aba akoze singa akeera ku makya ne yeesonyiwa famire ye, ne yeesonyiwa ekika. In fact yabeesonyiwa. Alina obuzibu bonna bwe yakola mu kwesonyiwa ab'ekika kye, kubanga by the end of the day tebalina kye bamugasizza mpaka kukula kwe. Akuze kutuuka wano talina kuganyulwa kwonna kwe yali abakuzizaamu. Abantu abayita mu mbeera bweti bayitirivu. Olaba omuntu bakeera ku makya ne bakugoba mu kika nga tolina waakulaga, n'obundabunda nga tolina yadde n'ekikumi, naye ate olwo Mukama bw'aba akuyambe n'akublessinga n'akuwa ku ssente, kitegeeza osobola okubaako n'omulandira gwe gwe weeterawo ng'omuntu. Nze nno kale nagambye omwami ono nti munnanga baffamire bantu bazibu nnyo era bantu babi, naye ky'oba okola kiri ekintu kimu, bwe kiba nga ekyo kye kikuwa emirembe era nga ky'owuliramu essanyu ky'oba okola. Abantu bangi si buli omu nti bamuziise ku kika kye. Ab'ekika bano eno eyo gye batuzaala batuyisa bubi ebiseera ebisinga. Osobola okukula nga gwe gwe baboola, gwe gwe basosola, gwe gwe bayisa mu mbeera embi ennyo okukamala. Kaakati mulimu abantu abamu n'akeera ku makya n'afa nga mu butuufu ku kika kye badde bamuyisa bubi, nga bamuboola, nga bamusosola, nga baamugaana, kyokka bw'afa ate ne batandika okwagala okukaanira omulambo gwe. Era muwulira abantu abamu wano abagamba nti bannange nze temugeza ne munziika ku kika kyaffe. Omuntu oyo aba alina ensonga ze. Omuntu bakeera ku makya n'agamba nze temugeza ne munziika ku kika kyaffe, aba alina ensonga ze. Mulimu abantu abalaama n'agamba bannange nze banziike ku bukojja, nze temunziika ku kika kyaffe, kubanga omwami ono obukojja bwe agamba nti bo tabalinaako buzibu, era ebukojja bwe gye bazaala maama we ono gwe bamulangiranga obusezi, agamba ku bukojja talina muntu gw'atayogera naye, era bo tabalinaako buzibu, ne bamukubira essimu akwata, naye obuzibu buli eno gye bamuzaala mu kika kye ewa taata we. Ate ng'obuzibu buno bwagamba ekintu kino kyateekebwawo taata. Taata ye yatondawo ekintu kino ku mwana, nga bw'ali omwana bw'omusezi, amulumba ku ssomero n'amulangira, ku kyalo bamanyi anti maama yafa akisidenti ng'asera, booda yamutomera, yagigwamu ng'adduka ndowooza, n'eryoka emukuba n'emumenya amagulu n'emuttirawo. Ate bwe bamala omutomera ne bamuleka awo, booda yo ne yeeyongerayo. Okitegeera ekintu ekyo? Kaakati obuzibu baganda be bonna ne batandika okumulangira obusezi, bamusosodde, bamubodde, bamulangidde, bamuvumye, bamuvodde, buli kimu ky'omanya ekibi ekikolebwa omwana bakimukoze. Naye nga bonna bazaalibwa mu taata omu, baawula bamaama. Kakati n'agamba okke, awaanyi weewaawo mbatadde bantu mmwe, ne yeesonyiwa ekika kye. Era mukyala we akimanyi. Kakati mwe abalaba era abawuliriza, okusalawo kuno omwami ono kwe yakoze kubi, ye bw'oba nga ggwe
ali mu mbeera eyo. Nkimanyi si buli omuntu asobola okusiba obusungu bw'ati. Mulimu omuntu akula n'abaako ebintu bye yeerabira. Omwami ono agamba nti abafamire yange abo nabasonyiwa naye ate sisobola kwerabira bye bankola bindi ku mutima wabula nze mbalaba bulabi sibalinaku buzibu ne sibaagala. I forgive but I don't forget. Y'omwami ono ye muntu kwatambulira. Kakati nze mbuuza omwami ono alina obuzibu bwonna ababuuza immwe abali abalaba alina obukyamu kubanga nkimanyi bulungi nti waliwo abantu abamu ku mmwe abali wano abandaba nga ddala mu butuufu nammwe embeera eno bweti mwali mugiyiseemukko ng'embeera eno ate neramu abalala mugirimu ng'ekika kyammwe kyababoola ekika kyammwe nga kyabagoba naye nga bwe muli ekisinga okuba ekikulu mukole mwekolerere. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekomera ku mukutu mwebale ku subscribinga saako n'okuba nti ate mu followinga. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolere obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba. Peace and love.